بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل الصلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المؤلف رحمه الله: باب الأضاحي. amatenda amajjuvu ga Allah tabaraka wa taala, oyo Allah kyatuwadde obuwangazi. Owekitiibwa Ibn Hajar al-Asqalani mu kitabo kye yatutungira ekiyitibwa Bulughul Maram yateekamu omulyango gwe yatuuma Babul Adahi, omulyango ogwogera ku kusala dhuhiya. Al-Adahi jamu adhiya. Al-Adahi kwe kusala ensolo, naye ekigambo kino al-Adahi kirina enjatula nnyingiko. Kisobola okubeera dhuhiya, tuyinza okiyita adahi, tuyinza okiyita bahaya, kubanga byonna bijja mu ahadithi z'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Al-Adahi y'ensolo esalibwa ku Eid al-Adha nga tugisala ku lwa Allah tabaraka wa taala, okuwa abanaku nabo bafune ku nnyama gye balya ku lunaku olwa Eid al-Adha, era nga ibaada nkulu nnyo, sunnatu muakkada, ze zimu ku sunna zataalekanga owekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Era nga sunna eyo eviira ddala ku owekitiibwa nabiyullahi Ibrahimu alayhi ssalam. Nabiyullahi Ibrahimu alayhi ssalam bwe yali agenda okusala omwana we Ismaila alayhi ssalam, Allah nga bwatunyumiza mu Qur'an, wafadainahu bidhibhin adhim. Allah tabaraka wa taala namukyusizaamu namuwa ensolo endala gye yasala eyali endiga. Olwo nno ibaada eno ey'okusala dhuhiya neetandika. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah. Tewerabira nti okusala ebisolo ibaada, nga Allah bwatugamba nti qul inna salati, bagambe nti mazima eswala zange zensaala, wa nusuki. Annusuku huna kyategeeza mu nusuki wano tegeeza mu kusala, n'ebirala byonna lillahi rabbil alamin, kubanga edda walinga wabasala basalire abafu entaana ne lubaale, naye okusala kulina kuba nga kwa Allah tabaraka wa taala. Tusala ku lwa Allah. Ensolo ezisalwa mu mateeka ga shariya zirina emiteeko ena. Ma yuthbahu lillaham, waliwo ensolo zetusala nga za nnyama, nga bw'onoobeeraawo n'abantu bo n'oyagala osaleyo ku nnyama, mulyeko ku mbuzi, ente, embuzi, endiga, engamiya. N'obeerawo ma yuhda, esalibwa nga hadiyu, yabahujjaju baitillahi alharam. Abagenza okukola emikolo egya hijja bo basala nga basala hadiyun, omuteeko gwe basala baguyita hadiyun, bahujjaju baitillah, abagenza okukola emikolo gya hijja. Ate al-Adahi ezetusala ku lunaku olwa Eid al-Adha. Ku lunaku olwa Eid ebeerawo mu mwezi ogwa Dhulhajji, ng'ennaku z'omwezi 10. Ate omuteeko ogwokuna al-Aqiqa, ensolo esalibwa nga twebaza Allah tabaraka wa taala okutuwa ezzadde, gy'emiteeko ena egisalibwa mu Busiraamu. Ogusoose ogw'ennyama ey'okulyako ewaka, tusaba Allah fenna atuwa obusobozi obukikola. Ogwokubiri al-hadi. Al-hadi bahujjaju baitillahi alharam, abasala nga bagenza okukola emikolo gya hijja. Ogwokusatu al-Adahi, ye dhuhiya esalibwa abatagenze kukola hijja naye nga basala ku lunaku olwa Eid. N'omuteeko gwokuna al-Aqiqa, ensolo esalibwa nga twebaza Allah tabaraka wa taala okutuwa ezadde. Esunna ey'okusala dhuhiya ebeerawo mu biseera ebya omwezi ogwa Dhulhajji, mu ennaku z'omwezi 10 wetandika, n'etambulira ddala mpaka ennaku z'omwezi 14. Tusala olunaku olwa Eid al-Adha lwennyini nga Eid emaze okuggwa, then netusala ayyam tashriqi athalatha. Olunaku olwa Eid bwe tumala oddusala, tuddamu netusala, netukkizibwa okusala. Abatasobodde kusala ku olwo balina ennaku endala 3, ayyam tashriq, ennaku z'okwanika ennyama, athalatha essatu, ze 11, 12, 13. Ekyo nno kikolebwa ku batasobodde kusala ku lunaku lwa Eid. Alina omukisa ogusala enkeera waalwo nga 11, oba tasobodde alina omukisa ogusala enkeera waalwo nga 12, oba tasobodde
alina omukisa gusala enkera walunga 13. Programu etandika nga tumaze okusala Idi nekoma nga tumaze okusala asiri ennaku z'omwezi 13. Ibada tunogyetegereza periodi yayo etandika nga 10 nga tumaze okusala Eid al-Adha netambula mpaka nga tumaze okusala salat al-asri. Bwe tumala asiri khalas akadde ako kaba kaweddeko akasalirwamu buhiya biidhinihi tabaraka wa taala. Ennaku zino essatu ayamu tashriq, ennaku z'okwanika ennyama, zaatumibwa erinnya lino kubanga edda ennyama yabanga nnyingi esaliddwa naye nga tewali freezer, tewali bi cold room weza gikuumira, bajanikanga ku musana esobole okuba nga teyonooneka. Era ekigenderwa mu kusala ebisolo bino abaanaku bafuneko okwokulya n'abasazi bafunemu okutya Allah tabaraka wa taala. La yanala Allaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tabaraka wa taala teetaaga nnyama esaliddwa ku lunaku lwa Idi wadde omusaayi oguyiika, kyetaaga muggwe kuba nti otya Allah tabaraka wa taala, ofunamu okumutya, oyigamu okumutya Allah tabaraka wa taala, okusembera gyali n'okusuubira empeera ng'otuukiriza ibada eno biidhinihi tabaraka wa taala. Kyabatuga nti la yanala Allaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum, kyetaaga mukyo kufunamu okumutya. Emiteeko ejija ku nnyama eno Allah tabaraka wa taala tugamba fa idha wajabat junubuha fakulu minha wa at'imu al-ba'isa al-faqir. Ate munda alaga nti wa at'imu al-qani'a wal-mu'tar. Fa idha wajabat junubuha, bwe tuba tumaze okusala ensolo eno ku Eid al-Adha, tumaze okusala ensolo yaffe bulungi nnyo, fakulu minha, musooka tufuneko omuteeko gwe tugenda okulya ffe abasaze. Kikulu nnyo okulya ku nnyama yo gy'osaze ya buhiya, ne bwe kaba kafikamu nga katini bwe kati tosala busazi nekikomaawo. Fakulu minha wa at'imu al-ba'isa al-faqir, n'atugamba tuliisina bali mu mbeera embi abanaku. Ate mu aya endala era mu sura y'Suratul Hajj n'agamba nti wa at'imu al-qani'a wal-mu'tar. Al-qani'a yalina qanaa, omuntu alina qanaa aba alina obwetaavu nga talina naye nga alina obwetaavu wabula nga tasaba, asirika. Oyo nno obusiraamu bumuwa ekitiibwa era bw'omulabanga yanguwa mangu omuyambi mu mbeera gy'alimu asobole okukuuma ekitiibwa kye. Wa at'imu al-qani'a, al-qani'u ye alina obwetaavu naye nga tayogera, asirika n'aguma. Wal-mu'tar, ate al-mu'tar aba alina obwetaavu naye nga yayogera, aba alina obwetaavu naye abagamba nti bana nze sina kyakulyaka, oyo naye tumuwako ku nnyama eyo eya duhiya. Amakulu ogwo muteeko guli gumu, abeetaavu naye abeetaavu bali mu class, abamu tebayogera n'asirika n'abeera n'obwetaavu bwe, abalala n'ayogera. Al-qani'u yalina obwetaavu naye nga alina qanaa, asirika, ate al-mu'tar yalina obwetaavu ng'ayogera. Bonna tubawaako ku muteeko ogwo. Allah bw'atu ateekuludde ennyama eyo fa idha wajabat junubuha, bwe tuba tumaze ogiteemaatema ensolo eno gye tusaze ku duhiya, fakulu minha, muteeko gusoose tulyeko fe abasaze duhiya, wa at'imu al-qani'a wal-mu'tar, tuliise abeetaavu aboogera abatayogera nga basirise, wal-mu'tar n'abo abeetaavu aboogera nga basirise. Mu kitundu kino tukonyeko ku nsonga ezo nga bw'atugamba ow'ekitiibwa Ibn Hajar al-Asqalani mu kitabo kye Bulugh Maram Babul Adahi. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.